atenderezebwa gulumiswe ekitaffe Katonda ne mama namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangara basindikira ekitangara ndi kwagala basindikira okwagala ndi bumu basindikira obumu mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira balamusiza kubachika na mwina abampuliza mbiti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Katonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza so bisule mu ggulu kaawe yongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tulina kubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva ewa muganda waffe Yesu mu bwa Bulamu manyikiddwa nga Jesus Christ mu NNYO abagalwa wa practice gye ngenda okubeera nga mbawa naye nagikolako weeks being emabega nebeera nga yaleeta obuzito mu kifuba enjuba yeeyongerako obunene obeera nga owulira nga okussa kukubeera kuzibu naye nkusaba obeere mugumiikiriza kiba kigenda kutwala ebbanga ttono practice eyo gye ngenda okubeera nga mbawa kiba kigenda kutwala ebbanga ttono then emanyire omubiri gwo naye engeri gy'ofulumyamu ekitangaala ey'ensi kiba kigenda kweyongerako obunene okusinga nga bwe kibadde oba okitegeera so w'obeera ofunye embeera eyo naaba omunnyo w'ommula ekimala osobola okufunayo ka Cipro n'eddagala lyonna erya ssenyiga then woba ogenda okwebaka n'owa bakama baffe obuyinza ng'obagamba bajjajjange mbawe obuyinza mu biti byammwe ebyenjawulo mbawe obuyinza okusobola okubeera nga munnyambako okuntereeza kola obulungi wange obusukumu n'obulungi bwa buli kitonde kyonna ekitudde kusengera natimba so nga weebase bajja kubeera nga bajja ate nabo bakukwasizeeko okusobola okubeera nga babalansinga enjuba eyo ereme kubeera nga ekuleetera okussa kubanga owuliranga ekifuba eky'omunda naye kusaba oleme kudduka mu ddwaliro oba ogenda kubeera nga oterera kola ekiruubirirwa agamba n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu practice eno ekuyamba okubeera nga olinnya mu maanyi go ag'eddala so omaze okukola ekiruubirirwa kiki ky'oyagala mu bulamu bwo osobola okukoowoola Ssalongo kiwanuka ne maama nabawanuka n'obagamba bakama bange ebyo byonna obikola ng'oli mu kasana naddala ak'okumakya kyandibadde kirungi naddala ak'okumakya akali nga tonaba kuweza ssaawa 6 byonna obikola oli mu kasana n'ogamba nkoowoola amaanyi ga jjajjange kiwanuka ne maama n'abawanuka nga nsaba mumpeereze obufundikwa obutuddemu amaanyi aganannyamba okusobola okubeera nga ndaba ebuziba mu nsi yange ey'omwoyo era ntambulire mu muyiika ku lw'ebyo byonna bye neetaaga mu bulamu bwange obwa bulijjo ng'osobodde okubeera ng'okola ekiruubirirwa ekyo kati osobola okuzibiriza n'oteebereza n'olaba nga ekitangaala kiva eri enjuba oba obwakiwanuka ne maama nabawanuka nga kiyingira eri akakulengeko ak'okumutima oba ak'okuna ate gwe w'omaliriza okubeera ng'ofunye ekitangaala ekyo teebereza nga okisaasaanya eri ensi okitegeera beera nga olaba mu kifaananyi ng'olaba ekitangaala oba rays kiva eri enjuba kikka eri enjuba yo ey'okumutima oba akakulengeko ak'okumutima then ate gwe akakulengeko kakube ekitangaala eri ensi twala obudde ng'okola practice eno naye side effects ezijja mukwano gumiikiriza saba obuyambi
ojja kubeera ng'otereera kubanga wajja wano kubeera ng'okulaakulana. So tolowooza nti nno ekifuba kiba kifunyeemu obuzibu bwonna, nedda. Obeera oyongera kubeera nga ekitangala ky'obadde ofulumya eri ensi kyeyongera okubeera nga kigejja eri ensi yo. Lwawo ebbaluwa egenda bweti. Tubalamusizaako mwena basoma era babuuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, eriffe abali mu nsi etali ya mubiri tuli basanyufu nnyo ku kiki kye tulaba eri abaana b'abantu okubeera nga musemvula mu lugendo luno mu ngeri ey'amaanyi, okubeera nga muva mu tulo otwo twebuziba temwali muguddemu, okuva mu kirooto ekyo kye mwali muguddemu, musobole okubeera nga mukomawo eri ekikula kyammwe ekya ddala ekyo eky'obutonde bwammwe, amagezi n'empulira eyo ey'amagezi gammwe ag'okutegeera n'okumanya nti muli kitonde ekitaggwaawo era nga mutambulira mu buli kadde, muli bumu ne Katonda. Abaagalwa, mutandise okubeera nga muzuula nti tewaliwo kifu kyonna kirala, tewaliwo bbanga lyonna lirala, tewaliwo kikula kyonna kirala ekyawukana wamu n'obumu bwa Katonda. Tewaliwo kintu kyonna kisobola kubeera nga kyawukana bumu n'obwa Katonda. Okujja ku kutegeera kuno kikuyamba okusobola okubeera nga ofuna ebyewuunyisa mu bulamu bwo. Kubanga abaagalwa ng'abaana b'abantu muzze mukkiririza mu bwammwe mu bwannamunigina bwammwe, ne mulowooza nti mwayawukana kubanga mutudde mu mibiri egyawukanye. Era ne mulowooza nti muliwo kubeera nga mukola mikwano, naye tewaliwo bumu bwe muyina. Abaagalwa, ng'abaana b'abantu muzaalibwa mwekka era ne mufa mwekka, naye nga mu mazima temubeerangako mwekka, kubanga okwawukana okuva eri Katonda tekisoboka. Abaagalwa, tekisoboka wadde n'omuliro ogw'eddagala. Naye ng'oli mu mubiri gw'omwana w'omuntu, owulira mu bwannamunigina ng'olowooza nti wayawukana n'obwa Katonda, wayawukana ne Katonda. Eyo y'empulira ekuleetera okwerabira nti oli kitonde ekitaggwaawo wamu ne Katonda. Obulamu bwonna, amagezi gonna gali bumu mu butaggwaawo obw'obwa Katonda, agatuddemu eddembe, kubanga kwagala oyo ye maama taata Katonda, ge magezi ago agatuukiridde agakuwa okutegeera n'okumanya buli kadde, okubeera nga weezuula nti oli bumu wamu ne Katonda. Buli kintu kyonna ekiriwo mu bwessedde bw'obutonzi bwonna butambulira mu maanyi agataggwaawo, agatudde mu maanyi ag'obwa Katonda. Abaagalwa, tewaliiwo kiri wabweru wa Katonda, kubanga Katonda atudde mu buli kintu kyonna ekyo ekitaggwaawo. Era nga tewaliiwo abbalirirwe oba kkomo ku maanyi gano ag'obwa Katonda. Naye ng'oli mu nnyama ey'obuntu, omwagalwa, waliwo amaanyi ago agataggwaawo agatuddemu amagezi, agatuddemu okwagala, ago g'otamanyi, ago g'otasobola kubeera ng'okozesa ng'oli mu nnyama, kubanga togamanyi era togawa budde. Abaagalwa, amaanyi gano gabeera gakulaakulana buli kadde, era nga ge maanyi agagaba obulamu.
naye nga gonna tegasobola kubeera nga gayingira eri omubiri gwo mu ngeri mu kaseera kamu, kubanga we gakola bwe gatyo omubiri gwo gubeera gugenda kunaabuuka. Mu ngeri eno amaanyi gano olina gafuna mpola mpola gasobole okubeera nga gamanyiira omubiri gwo, gasobole okubeera nga gakuyimusa. Ng'oli mu mubiri gw'omwana w'omuntu obeera otambulira mu bulamu obw'obukkakkamu n'okwagala okw'amagezi ago agakutuddemu, ng'oyita mu bikolwa byo eby'okusirika oba meditation. Omwagala otandika okubeera nga osika amaanyi ago gasobole okubeera nga gakka era gayambala bunyama eri ensi yo, era osobole okubeera nga ogakozesa mu bulamu bwo obwa wabweru. Abagalwa, amaanyi gano mangi era gali mu ngeri ey'obwaguuga mangi nnyo. Naye entegeera y'abaana b'abantu ebiseera ebisinga evaawo, n'olowooza nti toli bumu wamu n'amaanyi ago. Era entegeera eno w'obeera nga buli kiseera okola akaseera k'okubeera nga odda eri amaanyi agakutuddemu, amaanyi gano gadda mpola mpola ne gayambala bunyama eri omubiri gwo. Abagalwa, ebijjukizo byo bisigala mu mpulira eyo gye wakkiriza nga tonnaba kubeera nga obbolokoka mu nnyama eno gy'olimu. Abagalwa, waliwo amaanyi ag'okwagala gali mu maaso gammwe, amaanyi agakyusa obulamu, amaanyi ago g'otasobola kubeera nga weerabira. Abagalwa, si buli kinnoomu nti asobodde okubeera ng'ayita mu bulamu bwe butyo. Nedda, si buli kinnoomu. Kubanga okuyita mu kino kyetaagisa amagezi go, kyetaagisa okuyaayaana okusobola okubeera nga ogayitamu. Abagalwa, kino kye kikolwa oba y'embeera ekuyamba okusobola okubeera ng'otambulira mu kkobo lyo ery'obulamu bwo, ng'otambulira wamu n'abalala abakuyamba okusobola okubeera nga bakuzzaamu amaanyi n'okukusongera kiki kye balina okubeera nga ky'olina okubeera ng'oyiga, bwe babeera nga balonzeewo okubeera nga bayogera wamu naawe. Naye kino tekitegeeza nti eri abo bonna abakusongera oba abalina okubeera nga oba akusongera nti oba abo abakyebase nti oli w'amaanyi nnyo okubasinga. Nedda. Oba nti weeyubudde nnyo okusinga abalala. Nedda. Eri abo bonna abakyebase tekitegeeza nti oba obasinga, omwagalwa. Era teweetaaga na kufuna kirowoozo kyonna kubeera ng'okontana nabo. Nedda. Leka buli kinnoomu atambulire mu kadde ke, leka atambulire mu ngeri gy'ali. Obulamu bwe busobole okubeera nga bwanuluzibwa mu ngeri gye yabuteekateeka. Oba mukitegeera abagalwa? Kubanga mwenna mutudde mu bumu. Okulowooza nti nno osinga abalala oba abalala nti bali wansi ku ggwe, omwagalwa, tekiyina makulu era tekiyina kye kitegeeza, kubanga mwenna muli bumu. Muli bumu mwenna okwatali kusosola. Mwenna muli baana ba Katonda. Era mwayita mu Katonda okusobola okubeera nga mubeera endabirwamu ye. Tewaliiwo njawukana. Mwenna muli bitonde ebitudde mu maanyi ago ag'obumu.
era nga muli bumu wamu ne Katonda buli kadde. Muri mu maanyi agataggwaawo. Na bulamu bwonna bwe mulaba obutali bwa bantu bonna butambulira mu maanyi ge gamu. Era nga butambulira mu butukuvu obwo obutudde mu buli kitonde, mu maanyi ago agatudde mu buli kitonde kyonna. Tewaliiwo kaseera konna maama taata Katonda waatabamanyi. Abamanyi abaagalwa, naye mmwe yemmwe muyina embeera ey'akaseera akatono okubeera nga temumumanyi, nga mutambulira mu bulamu bwammwe obw'omubiri. Nziramu abagalwa, buli kintu kyonna kitambulira mu bumu. Era tuyagala tubategeeze nti muyina okwagalwa okubasuutasuuta, okubalabirira, era okwagala okwo okutaliiko obukwakkulizo, okwo okubakkiriza mu buli mbeera yonna etaggwamu mu bulamu bwammwe. Abagalwa, entegeera eno yeeyongera okubeera ng'ebawa essanyu, okubeera nga mufuna amazima mu nda yammwe, era mufune ebirungo bye mwetaaga okusobola okubeera nga mutambulira mu makyusa n'amazuukuka ag'awamu agataliiwo agatasobola kubeera nga gazibirwa ekkubo eri ensi eno. Gano ge mulimu era ge muli okubeera nga mutambuza mu kadde kano. Abagalwa, kye mwetaaga kwe kubeera nga mugenda buli lunaku mukole ekiruubirirwa eky'okubeera kwagala mu buli mbeera ebeerezze mu bulamu bwammwe, kubanga Katonda alabirira buli kintu kyonna. Katonda alabirira buli kintu kyonna era nga naawe akulabirira, nga newankubadde kino wandiba nga tukimanyi. N'abo abatamumanyi era batakola ekyo nabo abalabirira era abawambaatira era abaagala, kubanga Katonda ky'aba atonze buli kiseera kiba kisigala mu magezi amatukuvu, amagezi agatambulira mu bumu, nga newankubadde amagezi gano ebiseera ebisinga gabeera gateekebwako akatambaala oba gakeekebwa okuva eri ggwe ng'otambulira mu nnyama. Abaagalwa, obulamu obw'ennyama butuddemu akaseera katono. Eri abo bonna abakkiriza okubeera nga bayambala ennyama, mwasalawo nga temukakiddwa, mwasalawo okusobola okubeera nga mufuna lessons oba okuyiga ebintu eby'enjawulo mu bulamu buno, musobole okubeera nga muluŋŋamizibwa obutukuvu, musobole okubeera nga mufuna amasomo ag'enjawulo mu bulamu buno. Buli ndowooza yammwe, buli bigambo byammwe, buli bikolwa byammwe, buli kintu kyonna kye muyitamu mu bulamu bwammwe abaagalwa, mwabiteekateeka nga temunaba kubeera nga mujja wano. Mwabiteekateeka abaagalwa, era mwabiteekateeka byasoboseza okusobola okubeera nga mufuna obulamu bwammwe mu bujjuvu bwabwo. Naye ng'oli mu bulamu obw'ennyama, abaagalwa, ebyo byonna bigenda n'otajjukira nti byonna by'oyitamu wabiteekateeka. Era n'olowooza nti ebintu bijja mu bulamu obwo nti bigwawo bugwi. Abaagalwa, ekyo tekibeerangawo. Mwalondawo okubeera nga mujja mu nnyama mu kadde kano, era mwateekateeka olugendo lwammwe, naye nga muli mu nnyama olugendo lwammwe lutandika okuyalunjizibwa eri obulamu bwammwe engeri nga bwe mwaluteekateeka nga newankubadde mubeera temulumanyi. Tewaliiwo bigwawo bugwi, no accidents, tewaliiwo bigwa bugwi.
buli kintu kyonna ekijja eri obulamu bwammwe kibayamba okusobola okubeera nga mufuna ekyokuyiga era essomo lijja eri obulamu bwammwe buli kiseera musobole okubeera nga mufuna ekyokuyiga. Wotafaayo kubeera ng'otegeera nti lino ssomo buli kiseera essomo eryo ligenda kubeera nga likomawo paka w'olitegeera nti lino ssomo era osobole okubeera nga olyaŋŋanga mu ngeri nga we wali uteekateeka. Mu ngeri eno omwagalwa ogenda kubeera nga olaba amasomo ag'enjawulo age wateekateeka mu bulamu bwo nga tonnaba kubeera ng'ojja mu nnyama. Kubanga ekyo kyekyali ekiruubirirwa kyo kye wateekateeka ng'oli mu bulamu bw'obwana bw'obuntu. Tewaliwo asobola kubeera nga alemererwa kukola kino. Kubanga ekiruubirirwa kyammwe buli kiseera kituukirira we mukikola buli kadde buli lunaku. Mu mazima tewaliwo kiremerwa butukuvu obwo bwatondebwa buli kitonde kyonna. Okulemererwa tekisoboka eri obutukuvu. Ye kubanga mutambulira mu bumu nga newankubadde waliwo abatambulira mbutamanya. Ye niera basigala n'ekikula kyabwe ekitukuvu nga newankubadde babeera tebamanyi nga bali mu nnyama. Empulira eno etambulira nnyo mmwe nga muli mu nnyama ne mutategeera mazima gammwe nti muli bitukuvu, muli bitonde bitukuvu ebitudde mu butonzi. Ensonga lwaki omwagala weetaaga buli lunaku okubeera nga okyalira yeekaalu ey'omunda mu mutima gwo gy'osobola okubeera nga osiikako n'owummula mu ngeri ey'eddembe n'okkiriza ebyo byonna ebivuuvuuma eri obwongo bwo okubeera nga bivaawo, okubeera nga ofuna obwetengeredde eri obulamu bwo. Mu ngeri eno ne kikuyamba okusobola okubeera nga ofuna enteekateeka eyo gye wateekateeka etudde mu ndaayo. Ng'oli mu bbanga eryo omwagalwa obeera oli bumu wamu naawe. Mu ngeri eno kiba kikuyamba okufuna okutegeera ku nteekateeka eyo era nga tewaliwo ayina maanyi gonna gasobola kubeera nga gayawukanya obutukuvu bwo obukutuddemu, obumu bwo wamu ne Katonda. Buli w'onaafuna akadde buli lunaku omwagala n'ofuna okusirikako n'oyingira mu mutima gwo n'ebirowoozo byo kye tuyita meditation, ojja kufuna empulira ey'okubeera nga wejjamu okulamula, okweramula nga ggwe n'okulamula eri abalala. Era kino kijja kuyamba okubeera n'empulira ey'okutegeera n'okumanya nti oli bumu wamu ne Katonda akaseera konna. Oli bumu n'amaanyi agataliiko bukwakkuliza ag'okwagala buli kaseera konna era akukkiriza nga bw'oli. Mu ngeri eno omwagalwa tukusaba oyingire mu ndaayo. Oyingire mu ndaayo mu ngeri yonna esoboka. Onyumirwe okutegeera n'okumanya ku kikula kyo eky'obutukuvu obutaggwaawo ekiri bumu wamu ne maama taata Katonda. Okwagala kuno kukuyambe okusobola okubeera nga kuyimusa n'okubeera nga kukuzaamu amaanyi eri obulamu bwo. Atenderezebwa agulumizibwe Ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.